Kadaama TV emboozi y'ababoosi abeeyongedde okubeera nga babonyaabonya bakadaama egenda yeeyongera okukula. Embeera eno evudde okubeera nga ababoosi kasita omugamba nti nodda Uganda awo ng'atabuka. Abadde akusasula takyakusasula. Abadde agamba nti waliwo ssente ze yakuterekera agamba ezo ssente zigenda ku tiketi. Naye ne batamanya nti contract eno gye tusayininga nabo ebeera nti nze nsayininga nembeera nga bwemalako contract eno gw'olina okumpa ne ssente za tiketi. Abamu bagamba ssente za tiketi nyingi. Bya ssente za tiketi nyingi naye ennyonyi siiyo. Bano baboosi bagamba ne beekwasa mba ssente zino nyingi. Ennyonyi yo yeeditamininga ssente zeegenda okutwala nga boosi tekibeerangako mu contract. Tewaliwo enkirabako nti ennyonyi bw'eribeera ey'ebbeeyi sirigisasula. Bagamba tiketi y'ennyonyi boosi yagenda ogisasula nga contract eweddeko. Naye akati bw'ogamba nti ennyonyi boosi n'agava eri n'agamba mbu ennyonyi eno ya bbeeyi nnene, ekintu ekyo tekibeera kituufu. Kuba bwe tubeera tusayininga endagaano oba tusayininga contract nabo tekubeerako nti nno omuwendo bwe gulisukka bwe luti sirisasula. Ne bavaawo ssente ze babadde ate basasula bakadaama bano bagamba nti tukyakusasula tugenda kusasula ssente tugenda kubeera nga tugulamu eya tiketi. Ne bavaawo awo ne babagamba nti bannaye kakati ebisaawe baabiguddewo nti ebisaawe tebabigulangawo ebisaawe biggale. Buli omu akimanyi nti ebisaawe biggale. Naye twogera ku charter planes. Ennyonyi ezigenda ku special mission nti zigenze mu nsi eno ne zijjayo abantu ky'ova olaba nga registration yonna eyitamu embassy ky'ova olaba nga embassy yekwasaganya ekintu kino. Kuba embassy yokka kaakati yesobola okubeera ng'ekwasaganya bannayuganda abali stranded okubajja mu nsi gye bali n'ebatwala kuba ebisaawe biggale naye ate ebisaawe tujja kugamba nti biggule ku bannayuganda abagenda abakomawo e Uganda. Okubonaabona kweyongedde. Ngenda kuleetera Kadaama ono Hafsa akunnyonnyole embeera boosi we gy'amuyisaamu okuva lwe yamugamba nti nno adda Uganda. Era ojja kuwulira mu mboozi ya Hafsa ng'agamba nti yagambye yakubidde office, bwe yakubidde office omukyala wo ku office n'amugamba ateeke wansi ebikola. Yesibire mu luumu ye aleme kubeera nga talina kyakola. Tetugaanye amagezi tegaali badde mabi. Naye nze ngamba office bwe mubeera musukuma omwana ono ne mugamba mbu ateeke wansi ebikola. Jjukira ennyumba gy'omugamba ateeka wansi ebikola ya Muwarabu. Omuwarabu agenda kubeera ng'amucunya. Kati gwe omugamba ateeka wansi ebikola ng'ate muyina obutanda ku head offices zammwe. Lwaki tomuggyaayo n'omuteeka ku office n'abeera ng'akyasula awo ne mmulabirira. Engeri gye mwamugja mu kyalo nga mumwagala gy'abakolere abawe ku ssente mu buzibu nga buno n'alisuubidde nti gwe kennyini mwalivuze emmotoka ne mugenda ku address y'omwana address mugimanyi kwali ne mugenda ne mumugjayo ne muteeka ku office. Mirundi emeka nga mugenda mumulambula. Kuba yabakubidde boosi ate boosi wa kuba ku mboozi ya Hafsa agamba nti bwe mwayogedde ne boosi ye n'abagamba nti nno ebyokulya weebiri. Naye ye agamba talina kyakulya kyonna kyalya. So nze ngamba bino ebintu by'essimu mubiviireko ddala. Omuntu ng'ono ng'abonaabona kuba mu baana 10 bwe muyinza okubeeramu nga 5. Baana 5 abo mubawe service. Mufune emmotoka mugende wa Hafsa mulabire ddala ku address kwali ddala olya tolya. Embeera ye eri etya. Mumuggyeeyo mubuwe obwo butanda buli ku office abeere ng'asula awo paka ennyonyi kirungi nti yaregisterinze paka ennyonyi bwe zigenda okubeera nga zitambula. Kuba kati kirungi nti yamaze okuregisteringa booking egenda kubeerawo naye ng'ate ekizibu kati kyendabamu kubeera nga boosi we tayagala kusasula tiketi ate Hafsa naye talina ssente. So kasooke nkwe Hafsa akunnyonnyola embeera gy'alimu naye era byatandika bitya. Then tujja kubeera nga tweyongerayo okubeera nga tulina program awo gye tugenda okuleeta nga program ekwata ku ntambula y'ennyonyi biri bitya abe Oman, Jordan tugenda kubeera nga nawe tubyogerako. Waliwo n'empapula eziyitiŋŋanya nja kubeera nga mbawa story yo mu bujjuvu. Yes, hello Hafsa, oli Kadaama TV nyabo. Nayogerako ku by'okuddayo ewaffe ne batugamba tulina okwewandiisa asobola kudda Uganda. Nabikoze
yagamba ati ebirala yakusindikira obubaka obulala naye nayogeddeko ne bosi wange nemugamba njagala kuddayo ewaka kati nina madamu wange w'oku ofiisi ye yaŋŋamba nemunyumizaako ebyokudda nemugamba naye bosi wange tayagala nze Uganda naŋŋamba kyoba okola okansiti ono tondamu kukola kubanga kontrakiti yo yaggwako n'okolayo n'emyezi endala 2 kati naŋŋamba beera mulumbiyo mbadde mulumbi okumala ebbanga emyezi it is now 6 days nga siya sirina kyendya sirina kyanywa sitindi mulumbi yange ntudde egezaako ogenda mu ssomero teri kyakulya wadde eddala egenda kunzita nayogedde ne ofiisi eya Uganda ne bagamba bali bikolako basobole okunzigyawo ne boogera n'ofiisi yeeno ofiisi yeeno kyakoze nga bakubira bosi wange mu kifo ky'okukubira nze okumbuza obuzibu bwendimu bakubidde bosi wange nga bagamba nze sirina kyemugaana kulya fumiro simugaana yagendayo tikyakulya gyekiri naye mazima ddala ne mufumiro teriyo wadde n'ekyokulya simanyi yabiteese kubidde ofiisi zonna ziganya okunyamba kyokka ndi mulwadde olubuto olunduma omugongo gunduma baliwo okugamba kibu nziremu nkole naye nkola ki mazima ddala nga n'amaanyi agatambula sigalina abagamba nibandeetera ekyanyankyanyinga essimu yange bagaana okundeetera kyanja gyendina nkikwatirira bukwatirizi negendako ng'omuliro ku ssimu yange nsobola kyanjinga essimu naye saba onyambe basobola okunzijala just batwaleku embase osinzirayo nenzira Uganda naye wendisuubira nti nsobola okudda Uganda simanyi kyakola kuba buli muntu andese andekeredde nakkiriza oba ssente beka jazibawa nsobola okuzijja kwembase ye emboozi yaffe ne Hafswa nga bwe yabadde neeyongeddeyo ne mubuuza engeri communication yaliyo oba yakontaktingako ofiisi ye yakontaktinga ofiisi ye Uganda ofiisi ye Uganda n'eteeka ofiisi gyali ku Ninga naye yagamba ofiisi yetefuddeeyo era aba ofiisi bo bwe baakuba mu kifo ky'okujja bamulabe mu kifo ky'okujja bamulambule mu kifo ky'okujja oba ne bakuba ne bawuliriza ye bawuliriza Muwarabu era Omuwarabu n'abagamba nti oyo yeekoza tayagala kola ate si mulwadde n'ebyokulya bibeerawo mu nnyumba kansooke nkuwe Hafswa engeri gye yanzizeemu ku kintu kino kya ofiisi yabakontaktinze ofiisi yo yagamba bweti obuzibu bwe buli nayogera ne bosi wange nga njagala okugenda ku ofiisi n'agaana nekubira ofiisi ye Uganda adamu ofiisi ye Uganda afuddeyo okugenda ne ofiisi yeeno ne bakola ki nabagaana kuba batuuse okubira bosi wange n'akwata simu ne bagogera naye everything buli kimu bakyogedde naye okukitegeera kati ne bamala ne bawandiika communication olupapula olulamba nga bagamba nze neggaliza mulungu yange sagala agenda mu ffumbiro kulya era obwo amazima gonna bagajje ku bosi wange yabanyumidde okukitegeera sagala wakugenda kulya naye ngenda mu ffumbiro ne baba banzikiriza ogenda mu ffumbiro ngenda mu ffumbiro sisagayo wadde nekimu ekyokulya bosi wange n'abagambye nti mutwale oba muganye okuntwala ku ofiisi nga ofiisi weganye okuntwalayo mutwale kwembase
kayogedde ne office ne kamaddamu akakolako office ey'eno kagambye tebasobola kuntwala ku office era tekikkirizibwa kuntwala ku office. Nabuuza nti omuntu amaze contract nga ali mu mbeera mbi akikola atya, afiira waali baganya okunziramu. Nsobola okusindikira message ezogedde n'omukazi mu kusembayo omukazi ow'eno mu office era byangambye yasooka n'angamba Hafsa toddamu kukola beera mu lumu yo paka bakuleeta ku office. Nengamba okay nesigala mu lumu yange nga sirikola ne mugamba nti sirikola naate bakanyuke namufumbira okulya emmere. Nagamba okay kangubire bosi wange, nakubira bosi wange oyamukubidde essimu n'agaana okukwata n'awa ssimu enamba y'omumaneja ne bwebamukubidde ne boogera bye bayogedde kungamba muzingaani okugenda bamufumbira okulya emmere naye ate emmere kyeri ngenda mufumbira okushakinga everything sirina kyensangayo wadde nekimu sirina naate banfuuliza mbagambye kale banvuge bantwale kwembasi wotuukayo nga bulayo baddugavu bano basobola okukuyamba teri muddugavu akulekerera ng'oli muddugavu munne bangi abali eyo nga babonaabona nange talina ngeri sobola mutuuka kwembasi akanya okunyamba bagambye wadde ennaku 5 days nga ndi wano nga sirina kinja ngera wendi okitegeera ennaku 5 bagenda zikolamu ki sitegedde kakusindikira mesere zetogedde n'ono mukazi